Dr. Tamale. James P. Owebungereza. Nasanze kukora account yange nga yampereza message. Sometimes ibine ebibuuzo bibeera tagged. Mbeera tagged mu bino ebibuuzo. Naye nga kinetagisa okujja nenkunyonyola nenkuwa answer. Richard C.K. ne Monica Cassandra bambuziza ekibuuzo Dr. like Beatrice tuziraba. Dr. Tamale njagala otunyonyole emigaso ya beetroot. Ebibuuzo bino nabisanze nga biri similar. Doctor, what are the benefits of beetroot? Kituufu Doctor like beetroot bijjamu obucaafu mu kibumba. Byangenda okunyonyola nze Dr. Tamale w'emmere. Nkoze emisomo mingi mpadde value nzigusize ensonga. Data plans masavu byonna mbikozeeko. Era nga n'abajoyinize channel yange abajoyinize master class zange abazituddemu ayi mutima yu kyenyizo bagamba. Nze Dr. Tamale Wedding life health okumanya n'emmere gy'olya akanyomero nga kempitamu nenzija nkutuusako ensonga by'obulamu. Doctor, what are the uses of beetroot? Zino zonna ziyitibwa liver detoxification. Okamula obucaafu. Nze Dr. Tamale abasinga mubadde temumanyi obanga yebadde time yo okumpulira. Nsomesa emisomo bino ebintu zino master class nziwera bwerere kuba nkusomesa okuyiga. Nsomesa okubangula. Njagala nkujje ku dark side nkuteke ku good life. Nsomeseza emisomo mingi. Dr. Tamale. Omuntu yenna nga kyengambye ayagala okujja ebicaafu mu liver ye nanyonyola omusomo nembanyoya benefits z'ekibumba. Kikola ku mmere gy'oba olidde. Era ng'omuntu yenna ayagala okola ki? Eno beet egenda kuyamba. Eno gye bayita beetroot. Era ng'eyo beet gy'olaba ekombininga bulungi zino toxin negenda nezikoya ddala mu soluble okuzifuula into water forms. Era nga kino kituukawo ng'ekozesa ne chemical gye bayita betalain. Eno eyambira ddala nnyo kuba eri connected. Glutathione eno ngambye eri connected ne glutathione. Eno eyamba okutransferinga poisons embi okuzifuula ennungi. Era nga eyambira ddala nnyo no completinga okujjawo. Eyambira ddala nnyo ocompletinga like elimination eno eya enzymes eziri mu kibumba. Eyo beetroot gy'olaba. Era nga beetroot eyo ky'olaba eyambira nnyo ne ku maaso go kuba eyina gundi gye bayita proper gye bayita lutein. Eno lutein esangibwa maaso.
egenda okuyamba amaaso go. Tekikoma ku karoti ne beetroot naye esobola. Zino zenkuwa properties eyambira ddala nnyo ne ku maaso, amaaso obutafuna damage. Beba abantu b'osanga naye nga amaaso ge galimu ekintu kya white. Ku lenzi eno beetroot ekuyambira ddala. Eyamba nnyo ne ku blood pressure ne ku arteries. Zezimu zino ku properties eziri major ku za beetroot zekola into your body. Era nga wenkunyonyodde nenkugamba ina chemical gye bayita biotin. Eno eviirira ddala nnyo mu chlorine. Eno ekuyambira ddala okureducingira ddala n'okuprotectinga ekibumba, okukikuuma. Era nga beetroot ekuyamba nnyo n'obutakosebwa eno DNA yo obutabeera damaged. Simanyi oba obadde okimanyi. Eyambira nnyo ddala n'okudecreasingira ddala nnyo. Tekoma kukuuma oba to protect DNA yo, naye eyamba n'okutta cells ezimu ezigenda okuviirako kansa. Tukimanyi kansa eyo ndwadde mbi, eyo ndwadde eruma esinga ne siriimu. Era nga yono kansa ow'amabeere, ow'omukyenda, mu lubuto, mawuggwe, mabeere, prostate, n'ali mu tissue oba w'amagumba, bino byonna akuyamba. Eyo red plantain ekuyambira ddala nnyo bw'obadde okimanyi. Era ng'ekyo tekikoma ku ekyo kyokka, naye erina powerful component eri vitamin C. Manganizi enegenda okuyamba okugyamu ebikyafu yo, ne copper kuba n'abagamba manganizi atambula wamu ne copper. Era nga bino tebikoma myokka, naye beet ekuyambira ddala nnyo n'okugyamu obukyafu mu mubiri gwo. Tezikomako ezo properties enkunyonyodde byesobola kukola mu mubiri, naye ekuyambira nnyo ddala n'okudetoxisinga omubiri gwo. Era nga beets osobola omuteeka mu salads, osobola omuteeka mu meal, osobola ozirya thrice a day, thrice a day, once a day, as long as you don't make it a habit. Kuba zakimuleshingira ddala omusaayi naye nga nnungi. Osobola ozifumba, osobola ozinywa nga juice, ne as long as tozifumba nnyo, kuba sagala otekiriisa, kiri mucyo muzo. Webale kumpuliriza, nze Dr. Tamale. Omuntu yenna ku bino ebintu bye mbadde nsomesa, kuba abasinga bakikola, abafuna benefits, abafuna value mu gino emisomo gye nsomesa nga Dr. Tamale. Netaga okwira eri gwe, netaga owulira eri gwe mu comments n'ongamba Doctor, bantu bangi nze saagala nnyo nze byankukutu, mba njagala nnyo mu public, tukiteeke ne mu public kibanga byakuyamba. Netaga okuwira ku views eziva mu gwe. N'omuntu yenna ayagala okufuna okweyongera okutamisinga zino videos nga gy'owulidde kati,
osobolera ddala okweyongera n'onyiga akadde of which nga buli video gye mba ntaddeyo nga togisubwa nga video giraba eri fresh ye gwasooka okumanya gwasooka okubwangula. Nze Dr. Tamale bananga akuume.